ebigendererwa by'Abannayuganda abagenda okukuba ekyeyo mu mawanga g'ebweru kwe kulaba nga beekulaakulanya okusobola okuba obulungi wabula enfunda nnyingi ku bagenda okukola batuuka okukomawo nga bakaaba olwabo bakwasa obuvunaanyizibwa okukomawo ate ng'ensimbi zaabwe baazirya dda. Kati mu kaweefube w'okulaba nga bano bavuunuka okusoomoozebwa kuno, aba Uganda Diaspora basisinkanye Bankubakyeyo bano okwongera okubakubira ttooki ku nkola ennungamu mwe bayinza okuyita okuteeka ensimbi zaabwe okwekulaakulanya. Tubasisinkanya n'ebitongole bya gavumenti, ebya NIRA, ebya citizenship, immigration, okubanguyiza okubaako ebintu bye basobola okukola nga tebayise mu mitendera gino egy'awana egy'abantu aba bulijjo. Ensisinkano eno etuumiddwa Uganda Diaspora Business yeetabiddwamu ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebitangaazizza ku nkola gye bikolamu emirimu okusobola okubayambako okwekulaakulanya n'obutaddamu kuferebwa olwo nabo bakulaakulanye eggwanga lyabwe nga bakolaganira wamu n'ebitongole bya gavumenti. Abantu abamu babadde babbiddwa baganda baabwe ababazimbira ennyumba ez'empewo n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Bwe tujja ne tubasisinkanya abantu abamu wano abakwasaganya ebintu eby'enjawulo kituyamba okubaako ebintu bye tusobola okukola n'okwogera. So nze ndowooza mu gundi eyo mu nkola eyo twagala tuggyemu kwegamba ebintu ebiyamba abantu baffe ne tulaba engeri gye tusobola okubakulaakulanya. Bankubakyeyo beemulugunyizza eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ki Internal Affair omu ku bukwakulizo bwe baateekawo ku nkola ya dual citizenship bwe bagamba nti butwala ekiseera kiwanvu kyokka nga Kano Kambere Geoffrey atangaazizza bw'ati. Yali mbeera yadda myaka 5 myaka 3 egiwedde naye kaakati sisitemu yaffe terwawo nnyo era wabaddewo ng'ekyetaagibwa ne bagamba ebbaluwa y'obusawo bannayuganda, ebbaluwa ya Interpol poliisi ne tubagamba waliwo ebintu bye tugenda okurevisinga. Bw'abadde ayogerako gye bali omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'Abankubakyeyo ambasada Abe Walusimbi agamba nti ensinkano eno yakubayamba nnyo okwongera okumanyagana n'okwongera okumanya bye balina okukola okwekulaakulanya nga bakomyewo okwabwe. Abamu babeereyo ne bafuna information egamba nti Uganda nzibu nnyo, temuyinza na kutuula wamu, temuyinza na kwogera n'ono n'oli. Bakiraba nti wano bwe tujja wano si byabifuzi ebyo babeeramu ebyo ebyokuba nti bikulaakulanya eggwanga lyabwe. Ono ayongeddeko nti kaweefube ono wakwagazisa bannayuganda abali ebweru w'eggwanga okwongera amaanyi mu kukulaakulanya okwaboobwe era nga kati babakanye n'eddimu ery'okukola ku nsonga za bannayuganda abakolera mu mawanga g'Abawalabu. Bukyalimu nnyo ku abo waliwo abakola ne batasasulwa, mulimu abakola ne bayisibwa bubi nga bwe bakoledde, mulimu obuzibu ate obumu nga tekuli bantu abo naye bano ababatwala, mulimu abo abatwala obutwaza abantu nga nga tebeewandisa kuba nti batwala nga kampuni etwala abantu ebweru ne babeera ku nguudo ne baba nga banoonya so ne baleetera ne bannaffe abalala abaliyo abagenze mu butuufu. Ekyo ensonga tukikuttemu n'amaanyi kubanga ebeera mu gundani ebeera mu trafficking. Jacqueline Nantale, BBS Telefina, Gambuze.